basaanidde okuyisingana. Ate bombi abazadde bombi engeri gyabisaamu n'abaana. Kagogo nga yava dda mu lugya naye kyali abakyakuba. Mwana mutuuze agenda azuula buzuuzi mpola, ayiga mpola. Ekikoze no si kirungi. Kyangula bisowaani bayazoza. Tulabona buliko. Ati ndowooza bawadde yagala kuzanya. Bamaze gayisaayisaako. Kale ddamu tulabe wano. Tokuba. Genda mpola. Omwana omunnyonnyole. Olaba mu mpisa zaffe abazadde baba bakambwenye eri abaana. Ekitali kituufu. Muggo kubogola. Tojja kulya mmere. Oluusi osanze kakwata mu nva. Tojja kulya wiiki nnamba. Mpozi ne bunyebwa butono bwa lujjulungu. Ate bwasigaddewo omwana muto y'emyaka egyo 2 girya nnyo okusinga ffe abakulu. Kikoze nedda buleke ate bw'oba oyagala yadde saba leero kawote ulinde mwana baba mpozita gira oluvannyuma naye kasi omusanga engalo zino kabira okuba naffe ani atabbangako ng'okyali muto zinange nabbanga naye kakulu awoomya ninandirowoozeza bannange kyenjagala bano abaana bagenda okufuna konfirmasiyo. Abakulu b'ekereziya ddala abasosolooti n'abasomesa bakoze ogwabo. Kati oguzigadde gwa abazadde. Oba ali wa ssenga, oba ali wa maama muto, oba ali wa taata muto, oba ali wa muganda we. Kati mwe mulina okwongera bano be bakomye. Tonaabakomyangawo jona luli. Banaabera ku mugii tebayiga ebyamagezi. Naye kati kuba wantandikwa kuba musingi kwajja okutwalira obulamu bwabwe n'obuntu bulamu byonna bigendere wamu. Ne bwe naayogera bifaanana bitya oba olina omutima omulungi ndowooza ojja kujjamu ky'onookola ng'ovudde wano. Abajulizi you shall be my witnesses. Mulage ndi muli bakristu mu abakulu engeri gye muyisaamu. Engeri gye mutwalamu obulamu bwammwe omukyala n'omwami. Awo ebisookera gwe musingi. Bw'oba nga wano waliwo olwaziyazi n'otemawo 2,000 gaalyo n'ozimbawo kereziya ng'eyo neetekwa. Kali bano ate singa nnungi ng'eyo amatafaale gonna gabadde agavudde bwe. Kati omusomesa yakoze ogugwe. Essomero likoze ogugwe okuyigiriza abaana bano. Kati oguzigadde gwa abazadde. Bano we bakomye mwongere okusiba omusingi sinansuuluulu n'empisa zammwe ku bikolwa byammwe kwe bajja okubalabira. Muli kitangaala kyamuyiba nnyo, muli ekitangaala ekyensi. N'olaba ayimba kitangaala ekyensi eka eriyo esawo yasuze mu bbaala omukyala yamukubye oba omukyala naye yeesuddemu kakagajyabangu n'amanya mwami n'amanya nti asobasobaawo ku muliraano. Ate n'abyemulangira nga n'abaana balaba. Aleesitaze omwana omuto anaagira ki asalire ki? Nyongedde ebintu njogedde ku bintu bibiri. Ekisooka byonna obuvunaanyizibwa bw'abazadde. Ekyokubiri ddala mwami n'omukyala ddala abantu abakulu. Ekyokubiri mwetawaaza y'abaana bano. Ekiteezaala kati mwe mulina okola nti abaana bano mubayamba ekyo kye bafunye. Ye Yezu asize n'ensigo egende ng'ekula mwe mujja ogirabira okugikoola muveemu ettettene. Ate nga nabo bakuze balyoke bakole omulimu gw'obutume. Singa obuuza bano abasomesa bano ndowooza gye bava eri omusingi. Abasinga obungi abamanyiza okuba nga babiyiga bokka naye abasinga yadde ddala bakolera mubajjajja omukazi eyayonsa abaana abetti. Okoze eki? Kakali kalugere konfirmasiyo. Tumanya ku konfirmasiyo nga tusabira abaana bano Mukama kino kye bafunye
kireme kukoma wano nga kakati n'emuzigo nemunaaliguleseeko obudde bwali kungeredde gagonna tekyagulako baba bagwesize na wonna ne munviiri bwe banaanaaba ekya tojjagula naye omuzigo gwenjagala ogumutima gwo gukyuke omukama abeerina